wa Mpuuga de Mapuuga. Okay, kuko mwagala. But tusokere wa Mpuuga de Mapuuga. Okusokera ddala anjala kusooka okwebaza nnyo mukulu Kato Waiswa. Mukulu Kato Waiswa omulongo wa muganda ffe Waiswa Mufumbiro. Njala okwebaza nnyo ng'omusajja omuyigirize webale kubeera musajja mukakkamu ensonga n'ozikwata bulungi nnyo. Zino enkwezenge ne n'oziswaza. Abalabeka video kano kagenze viral. Mpuuga de Mapuuga yakozesezza abasajja be okuva Masaka bengedde bako information ayina bombalabule. Mukulu Ibra sekituleko ne group yo never ever again okuddamu okumanyira omuntu yenna wa national platform. Kubanga when the moment kasokola mistake for to profiling a family yo. Profile ya family namba nagifunye ddange ndaji exposing on social media tukusibule video bulungi. Abasajja bano bwe bamaze okoyambula nti kati ba NRM ne bataddewo ekikolokolo kibadde Mmengo olwaliro ne basangidde muganda Waiswa Mufumbiro ne baagala omutuusaako ne baagala omukuba olwaliro ne badde video. Because the Mugabe, they care of Mumampu. Mpuuga mubi. Mpuuga mpinga ono Kato. Mumusumwira bwere ono siye Waiswa. Ono Kato wawa. Ono Kato amanya ge Kato. Ono muzina tulimba keko. Ono Kato. Kati omukulu we gulabadde yekalakaasa ennyo gwe bayita Ibrahimu Muteesaasira mukulu oyo abeera Masaka eyo yabadde yeekaalisiza ng'ayagala okutuusa obulabe ku muganda wa kaki muganda wa Waiswa mbw'avuba naye njala bagamba nti amazima galuma bano bonna ekibatawaanya mazima okuva lwe baaga omusajja oyo nti ssente wazifuna mu bukyamu tayogeranga ku nsimbi yatuuka okugenda ku mutimbagano ge n'ayogera ennimi zonna omuli olukukusabbiini olucapadoola olunyarwanda oluchina olufalansa n'oluzungu n'ateekamu n'oluddica naye olulimi lwagala bamuzaalamu oluganda teyawandikadde posti ya sentensi 2 kitegeeza nti kituufu akimanyi bamugamba yogera ensimbi okatazoogerako addamu okutandika kwogera bwe bitakwatagana ng'empale za Museveni. Kati mukulu Ibra Muteesaasira tokiddangamu okuddamu okukwata ku muntu yenna ayogedde amazima kubanga gwe toli wa mazima. Njala gategeeza mmeeya w'e Masaka omukyala Namayanja ngenda kusaba omwami olwo baŋŋambye nti gwe mwakwasa ttenda y'ekuyoola kasasiro mu kibuga Masaka ttenda eyo mutende eyo mukulu Mpuuga mukulu ow'ekitiibwa Wuligani Mathias Mpuuga Nsamba yeyisaamu ttende eyo era abantu b'e Masaka badde bandipootingira dda nti obufeero buli mu kuyoola ebisaaniiko bambulira dde omuvubuka naye nga nkyamunoonyaako information naye kati mutegedde Mpuuga gwe yafunira ttende ey'okuyoola kasasiro mu Masaka ye nannyini ttende eyo kati olw'okuba nti omwami ono Mpuuga nyamufunira ttenda ate nga state agent state operative alina obuyinza obukuba n'obulondula n'okuwamba abantu yabadde amanyi nti ffe tugenda muviirako awo mukulu gyebaleko kansule nti oli bulungi ab'ebwala bagamba ki gy'osinzira okutulugunya abantu kati tokiddangamu n'omulundi n'ogumu kuba ffe tukola profile kitaawo omugenzi Hussein Kataabo teyamanya kyeyazaala kitaawo omugenzi Hussein Kataabo teyamanya kyeyazaala naye kyeyazaala kigenda muleetera obuzibu ono si ye nnyoko oyo si ye nnyoko
oyo nnyoko. Oyo si ye mwannyoko. Genda mpola. Oyo si ye muwala wo. Oyo si ye muwala wo. Genda mpola. Oyo si ye mwannyoko Luyiga Shanita. Oyo si ye mwannyoko Luyiga Shanita. Si oyo. Genda mpola. Genda mpola. Munna genda mpola. Oyo si ye mwannyoko Luyiga Shanita. Genda mpola. Nja kuwa information wano ojja kutya. Eno si ye family mukulu. Eyo si ye family mukulu. Oyo si ye family yo. Genda mpola. Manyi mujja ne mukola ebintu nga temumanyi abantu basobola bategeera. Neffe twabagamba omutuukira okujjo ffe tujja bategeera bulungi. Oyo si ye mwannyoko. Si oyo. Ogezanga n'okuba ku muntu yino w'enkyukakyuka. Si oyo. Anti olaba akabana akajjudde si oyo. Mwambala amakanzu moze tujja bafuna kuva ku empaka ku Z. Tujja bafuna. Kati omanyi mmwe tetwagala bakwasa kyejo. Gukola bukozi fujjo ku muntu. Okole fujjo lyo ojja kutegeera nti abantu bakola ki? Abantu balina information ayi tusobola ogifulumya. Muganda wange jebaleko. Kakati nze ndi mutuuze wa Munyendo mu constituency ya Nyendo Mukungu etwaliwo omubaka okunalebo Mathias Mpuuga Nsamba. Ndabye obutambi n'ebifaananyi obufulumye obulimu abavubuka bemmanyi obulungi abatuuze ab'omu kibuga Masaka nga batiisatiisa Kato muganda w'omumyuka w'omwogezi waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Abavubuka abo bakulembeddwa omuvubuka oyo omuwanvu abadde mu kkooti eya bbulu bamuyita Ibula Muteesaasira. Ibula Muteesaasira mutegesi wa bivvulu era mutuuze ku kyalo kijja bwemi wano e Masaka. Ibula oyo y'omu yali mu ttenda ey'akasasiro mu kibuga Masaka nga ttenda eyo yagifuna ng'ayita mu Honorable Mpuuga. Ajonnyesezza bannamasaka mu ttenda eyo gye yakwata era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo kijja bwemi mu baka abasajja nkoko baana. Akaze kafiira ku mugumba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze nono mu kujja ebiwojjolo by'abasajja babakazi abafumba ku kyalo tali yamukwatira nsawo era ng'eyamufunira ttenda Mathias Mpuuga Nsamba uligani tugenze mu maaso wulira. Era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo kijja bwemi mu baka abasajja nkoko baana. Nakati wenjogerera alina omukazi w'abandi gwe yakabba ekijja bwemi era balikabwa nango n'omusajja bwe yamubbako. Ekigulupu ekyo kyonna nga bw'okirabye beezira kuwulira nti omuntu ayogedde ku Mpuuga bakulumbagana. Nange kennyini bankubira amasimu nga nina akatambi ke nakola ne nkasa ku TikTok ne bankubira amasimu nga bantiisatiisa obutaddamu kwogera ku Mpuuga. Era oyo Ibula yennyini ye yankubira essimu nga ntiisatiisa. Kati ekyo ekigulupu kyonna nga bw'okiraba bwe bamanya nti oyogedde ku Mpuuga ndabyemu n'omukyala aseekakasa linnya lye nja linoonyereza naye ye kansala. Bonna ekigulupu ekyo bazibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kano njagadde konkagamberwako kuba kayinza okundeetera emiwunyo
oyo omuvubuka y'omu ku bantu abaagenda eggulu ne basisinkana Jenosalimu Sale nga bali ne Abitex era y'omu ku baafuna ssente ez'abategesi b'ebivvulu abaafiirizibwa olwa COVID. Era ebbanga lyonna abadde ng'agenda eggulu n'asisinkana Jenosale. Kati abaagala essimu z'abakulu kuno okuli simanyi Seppirio simanyi Mukasa ne ono Ibra Mukasa Mutesaasira zizino wano wammanga soko wandike ya Ibra Mukasa. Eya Ibra Mukasa oba Ibra Mutesaasira eri 075 mukage mirundi esatu 345 eyo ye namba esooka eya Ibra Mutesaasira giwandike wandikawo mangu. Eya Ibra Mukasa Ibra Mutesaasira 0756 666 3454 giwandikawo njagala mugiwandikawo mangu tugende obudde tulina butono. Okwe onajimaze kabza ajimaze yiyo eya Mutesaasira Ibra mukubire essimu mpaka wanawulira atuya n'ebigere oyo. Kati tugenze ku yakusipi oli kali akalaka badde akampi akajjeko enkofiira akampi akalinga kufulegula kabuyonjo simese Seppirio Mukasa eri 0758 929941 eno yakano akampi akalinga kufu ka Seppirio Sime Mukasa eri 0758 929941 juandika tugende obudde tulina butono tujuandike mujuandika aha esembere ya Seppirio Sime ba Seppirio bano Seppirio manyi mulubera sembos Seppirio mulubera sembos kana akampi akalinga kufu ya kabuyonjo kati akakajjeko enkofiira eyo ye namba yako 0758 929941 kati mubavubuka mmwe kansoke bagambe gwe ne mukama mmwe Mpuuga bemba mwetaaga lutalo tusobola okubaletera ku lujjulwa mmwe naye si yenkola president waffe yatutendekamu yatugamba ensonga ezitalina amakutuzo makulu naye bw'oba oyagala olutalo nga balulangiridde ffe tukola ntalo nga tebalulangiridde muyinza n'okudduka mu maka gammwe ekyo kibabuulidde bemba mwagala lutalo nga mwagala duleta kuggulaawo ndi mu maka gammwe eno mwadde muzize Kampala nene mwe tusobola odulete mu constituency ne Masaka wennyini kyengendo bagamba era ndowooza mulaba omwami ono abantu badiringa nabo mubalaba bebo bebadiringa nabo ne bwolaba amagulu oyinza tegamutuusa mu Desemba lengera agamba nti agenda okuba abantu amagulu tegamutuusa na mu Desemba lengera amagulu oba kategano gatunudde kino kitunudde oba kano okugulu kutunudde yagamba agenda kuba abantu magulu tegamutuusa na mwaka gujja naye ayina akabuto kamulinga entomu ya Kasasiro mukulu Masaka lya basawo bantu batobanga bakuwa kumpekeza diwamingi ne basooka bakudiwaminga bwe bakuwa tenda za Kasasiro ze Masaka Kasasiro walya mulya story Mpuuga bwe yakuwa tenda za Kasasiro we Masaka Kasasiro walya mulya story kubanga olubuto lukulinga entomu ya Kasasiro yennyini gwoyoola daba akabuto ozaala ddi mukulu Nsangi Ibura Mutesaasira Nsangi ozaala ddi oba gwali Nsangi nga tetumanyi bujjo tunoonya Nsangi mu katabo k'engero nga tetumanya ani yali Nsangi amagulu gakulinga emitego gy'enkwale ate omusale ennaku zino mungi nnyo enkwale tezikyala mwe awo katuve wamma tugende kubanga gwe sina budde bwo kati mukano ka video mugenda kulaba bakazi awo bennyini kuba video ze sina tennancamula bulungi nnyo kano ka video mumuli abakazi bano abadde beekyanga abakazi abo bebadde bageza kuba Waiswa bano abo balaba oyo n'ono kati tugina emyaka ono namukadde mbwakuba omuntu olumu kati beebo nno munnange ate bagezaako okukola effujjo ebifaananyi ebisinga obungi mwabira tetulina budde bwe tugenda bateekako katugende mu maaso kati ebyo abalumbye Waiswa Mufumbiro abalumbye muganda wa Waiswa Mufumbiro
bo baadde balowooza nti balumbye Waiswa yennyini bamukozeko effujjo eritagambika naye nga musajja wattu ne gwe bakolako effujjo talina kyategeera kubanga ebyobufuzi ye abigenda kitono era abibeera wala. Muganda we Waiswa ye yasalawo okubiyingira wakati era abirimu nnyo. Bano bwe bagezaako okulumba basanze mulongo wa Waiswa bwe bakozeeko effujjo ne bamutulugunya nga balowooza nti bakimaze bafunye Waiswa yennyini. Wabula okunoonyereza kutandise ku famire z'abantu bano era buli yakoze effujjo ku kato bagenda kisasulira kubanga bafuuti soja bakambuwadde. Bagamba nti omuzannyo gwe batandise ogw'okulumbagana abantu nabo bagusobola nnyo wadde nga pulezidenti waabwe tannabatuma ku ekyo naye ebintu ebimu balina okwekolera ku nsonga zaabwe kuba kino kirimu n'okutwala obulamu bwa bannaabwe. Teebereza effujjo lye baakoze ku kato olwo singa basanze Waiswa yennyini kubanga ne Waiswa teyandibaganyizza mukolako ffujjo eryo yandibaanukudde. Singa yabaanukudde ekyandibadde kiddiriramu ekyo kyandibadde ki? Baali basobola n'omuyisaamu akaso ne balondawo mulambo. Bafuuti soja bagamba nti kati ensonga zino balina nabo ziyingiramu basobole okwedifendinga. Tebalina kukkiriza muntu bakolako ffujjo kubanga yalowooza nti we w'amaanyi mu Masaka. Ono gwe baalumbye bamusanze Kampala. Tagenda kujja ffujjo lye e Masaka lireete e Kampala alikole ku buli muntu gw'asanze ke kaseera nabo bakyenyigiremu. Na obusita keemu ya moteri. Museveni ayambako Mayiga ne bakwata Ssaabasajja Kabaka ne bamuteeka under house arrest. Bali baagala na mujjawo. Nobody knew apart from me. Ekyo bayita parallel state. Ono baamukwasa ofuga ekitundu kye n'abakirimu bonna nga abakontrolinga kye bayita parallel state. Nga basobola okukola emivuyo nga teboogedde ku kintu kyonna kya Museveni kyakolako. Museveni nga mwe mukole mwagala okukola as long as temwogera ku parliament yange, temwogera ku buli bwanguzi, temwogera ku kibbattaka, temwogera ku ssente zibbibwa, temwogera ku kikyonna. Nga bo Museveni akola ebibye n'abali mu Mmengo mu Buganda bakola ebyabwe nga tebyayogera. Mwena mbali temukirabangako nga temukimanyi. So we are under or we are ruled under a divided nation or state. Ngeno Emmengo waliwo gwebatekangawo bamuteekawo kati ng'alinganga tumuyite tutya governor mu parallel state gye baakulyetinga. Kati the owner of the state ya Buganda yali Kabaka ne bamujja muteeka under house arrest ne bakuseizing. Kabaka was seized. Mayiga n'atekinga control. Ekyumbali temukimanyi kyobola wakati bado tuba tumazeewo n'ompuuga katulina kuddako Mayiga okusevinga Kabaka okusevinga Uganda n'Obuganda. Kyova olaba okuva Katikkiro yasembayo okufuga ddala muliko lwavaawo ne bakulyetinga parallel state. Mengo anda Mayiga mukole bye mwagala mubba amataka musaanye buli kimu nga naffe eno tubba ensimbi z'omusolo tuwamba tutatere kwogerako. Kati ye Mayiga omulimu gw'omukulu baguyita deception. Genda mu Gola Moses otekemu ekigambo kye bayita deception. Kwe kuguza ekintu ng'olowooza kituufu nga si kituufu ng'akusiigira ekifaananyi. Ewa Kabaka weebuli era Ssaabasajja Kabaka alamula tudduka emisinde naye nga Kabaka kati niye yanyiyiga atandise okuva mu events zimu tekyagala zijjamu okulaga public nti waliwo ekiriwo ekitambula. Gwe genda mu Gola Moses kimu kye bayita parallel state ojja kakasa